Abalangira n'abambejja bassebo ne bassebo era nkomyewo sigenda kulwawo mwenna mbalamusizza buli omu mu kitiibwa ki abataka b'obusolya bajjajjaffe mwenna abataka abagundiivu. Kano bw'okakwatako kampeere omutaka Kasujjulubinga n'abataka abafaananako nga ye ombejja endagire tajuuba. Kakati bwe tusirikira ebintu bino tuba tunyaga Buganda ffe ababimanyi, tuba tukolera ensi yaffe ettima. Kino kitukakatako ffe ng'abantu abalwaniridde eggwanga okuva nga tuli tuvubuka buvubusi, tulwanirira Buganda, tulwanirira nsi yaffe. Omuntu omu yambuuza nti wamanya otya ebintu bwe bityo mu kiseera ekyo walina emyaka emeka? Nga munyumiza ku bintu ebyaliwo ku ntalo za Jack Amini, entalo mu Museveni we bajjira n'ebyaddako n'okutuusa kati. N'ambuuza nti ebintu ebyo wabimanya otya? Ne muddamu ne mugamba nti Katonda buli omu yamutonda bubwe. Abamu yatutonda nti ekintu bw'okiraba tokyerabira, oba ekintu bw'okiwulira okijjukira. Naye nsaba okutegeeza Obuganda naddala abavubuka ba Buganda, kano akatambi ngenda kukola kampi naye kakutwale nga ka makulu gy'oli okayigiremu by'otamanyi. Omuganda asaba atya? Era lwaki Omuganda w'asabira baliyita ssabo? Ekigambo ssabo ani yakyonoona? Ekigambo ssabo kye kyalinga ekifo ekitukuvu Omuganda w'afukaamira n'alaajanira Katonda we. Kye kisooka. Olusozi Mutundwe okwabeeranga Omulangira Bbengo lwali lwa ssabo lya Buganda, lyali ssabo lya Buganda mu mirembe n'ebiro ebyayita. Olusozi Nsamizi lwalinga ssabo lya Buganda era Abaganda baagendangayo ne beebonereza mu mwezi gw'omusanvu nga bamalayo emboneka zonna okutuuka omwezi oguddako bwe gugenda mu ggabogabo, ezo ziba ennaku 4. Abaganda beebonerezanga obutakola kibi kyonna era omwezi ogw'omusanvu mu Buganda Abaganda baalinga basaba ng'abasajja babeera bokka, abakazi babeera bokka n'abaana baabwe. Gwalinga mwezi mutukuvu eri Abaganda era nga bagenda mu bifo ebisabirwamu ne bamala okusaba. Olusozi olwali badde ogamba nti essaba ekkulu mu Buganda oba ekifo ekyasinganga okusabirwamu mu Buganda lwe lusozi Gulu e Mukono. Ebyo bye bitonotono bye tubagamba ku ddiini n'ensaba y'Abaganda. Ebiro byayita abaalinga baagala okufuna obuyinza ne batandika okwonoona ekigambo kino oba ebifo bino. Naye ekigambo essabiro kitegeeza nga ggwe bw'onooyita ekifo kyonna eky'okusinza. Essabo kitegeeza awo awasabirwa Katonda. Akusaba ng'era bwe tugenda mu kusaba ne bajjajjaffe bwe baali. Okwo kwe kwali okumanya kwabwe, kwe kwali okutegeera kwabwe, bwe bwali obusobozi bwabwe, ekyo kye baali balina era ne Katonda waabwe bwe yali ayagala babeere. Naye muvaayo ne mubivumirira naye ng'okumanya kw'Omuganda ekintu okusaba oba essabo kye kifo ekitukuvu eky'Omuganda weefukamiranga n'asaba Katonda. Mu biro biri ne bw'onodda mu Bazungu ne bw'onodda mu b'amawanga amalala eddiini zino ze tulina tezaaliwo. Abantu baanoonyanga Katonda n'ebifo bye basobola okumwegayiririramu ne beegayirira Katonda. Ekyo nkimaze sijja kyongerayo.
naye nsaba okunnyonnyola Abaganda ku nsonga eno mu Bwakabaka bwa Buganda. Ebifo ebyayitibwanga ebitukuvu mu Buganda bisaanyizibbwawo, naye nga bajjajjammwe nammwe bazzukulu abatandika abasasula ensimbi okugenda mu bifo oba mu mawanga amalala okunoonya Katonda, musooke kutereeza ebifo ebyammwe bajjajjammwe mwe basifukamiranga ne balaajanira Katonda n'ensi zaabwe okubeeramu emirembe, ne babeerawo ne bakula ne babeeranga n'ensolo ne zitabalya, ne bazaala obwana obuwere, obwana ne bukula. Ensi yabwe n'etabaamu njala na ndwadde, naffe ne tujja nga tuva mu abo. Muleke kutunda bifo bino. Ensi etalina byafaayo tebaamu makulu, teba na mugaso, ate teba na musingi, tenywera. Ngenda okubagamba ekigambo ekikwata ku ddamula. Akatambi kano kakwateko kampere Kasujju Lubinga n'abo abataka abakulu b'omanyi. Nkakasa nti omutaka Kasujju Lubinga amanyi bulungi ddamula entuufu. Ate njagala okutegeeza abavubuka ba Buganda nti ekikwangala oba ekijingirire Mayiga kyakwata n'alaga Obuganda nti ye ddamula. Eyo si ddamula. Abaganda mbabuulira okusinziira ku myaka n'emyaka, obukumi n'obukumi, okusinziira bajjajjaffe bwe baagibalanga, emyaka enkumi n'enkumi nga bajjajjaffe bwe baagibalanga, okuva ku mirembe gy'abannaggwano bakabaka abaasooka mu Buganda. Mu mirembe egyo nkukakasa nkutegeeza nti Buganda terina katikkiro. Kino nkyogera bulijjo. Ekyo kikwangala. Ekyo Mayiga kyalina kikwangala. Kyakolebwa musawo Muganda. Mpolampola yali muganzi wa Naava Kironde. Naava Kironde mu biseera ebyo yali asula mu lubiri ng'alinamu n'olusuku oba nga alina byakolamu. Naava Kironde mumanyi bulungi, n'abantu abalala mubamanyi bulungi, naye Mpolampola yali musajja musawo mu Muganda ng'abeera Katwe. Ye yaganza Naava ne bakola ekyo ekikulekule kye mulaba, ekiwulewule kye bakwata. Kye bakwata mwe kye mulabanga eky'amakulu, naye nga baakikolamu ebyawongo. Kyekyo ekintu Mayiga kyakwata. Bassenga baffe baakirwanyisa nga tebaagala na Kabaka akikwateko. Naye olw'obukulupya bwa Mayiga kyatuuka ne Kabaka n'akikwatako. Ekyo ekiggo kye mulaba Mayiga kyakwata okuwunisa Abaganda. Naye eyo si ddamula. Ddamula yennyini entuufu eya Ssekabaka Kigombe kya Muyizzi tumanyi weeri. Ddamula yennyini entuufu eya Ssekabaka Kintu ne Kimera naye tumanyi weeri. Ddamula yennyini entuufu eya Mukiibi Kakulukuku tumanyi weeri. Ddamula yennyini eya Ssemwogerere tumanyi weeri. Yakwatibwa n'eteekebwa mu bumu, n'ekolebwa n'etongozebwa, era Mayanja Nkangi ddamula bwe yagizza. Nkukume, nkukulire, tumanyi bulungi nnyo weeri. Naye ekyo ekiggo ekyo ekya Mpolampola abaali mu biseera bya mu mirembe egyo egya kyenda emirembe gye2000 emyaka nga gyakatandika awo, ebintu bino mubimanyi. Waaliwo omusawo yabeeranga Katwe nga ye Mpolampola, nga musajja musawo.
ye yakola ekyo ekintu Mayiga kyalina naye eyo si ddamula ya Buganda. Ky'ovola nti Katikkiro Mayiga talina mukolo gwe yali akoze okuggyako jjuuzi okugenda ng'ate twamulabula nti Katikkiro bw'obeera ng'olina nnyo Kabaka omulamu tolina buyinza bulanya, tolanyiza mu bakabaka bafu, bakabaka mmanya bakabaka bali bukaaba oba bakabaka ba Masengere, tolanyizaayo. Yagenda jjuuzi era n'aleegwa Busukutu mu Masiro. Okumanya bano ebikwangala byabwe babikola, baddira Katikkiro omutuufu ow'Amasiro g'e Kasubi ne bamuggyawo ne bamukyusa mu biseera bya COVID ne baleeta ono ekikwangala talina kyamanyi akole bye beetaaga. Bino ebintu bikolebwa Nabalamba ne Mayiga. Abo bannanga Abaganda abamu mumpuliriza niye nsaba obbategeeza nti Kabaka yatamwa abantu bano. Mayiga ne Wasajja kye baakola Kabaka Mayiga, Wasajja ne Agnes Nabalamba, Mayiga David Kijanangoma ne David Wasajja, ebintu bye mwakola Kabaka ne mubituusa ne ku mulembe gw'ensi yonna. Kabaka tali basonyiwa, tabasonyiwanga. Mayiga Nabalamba okusanga Kabaka n'omugwira ng'omugwire mu kifubo omumaala ensimbu n'ebisiraani bye bikutambulirako. Kabaka takwetaaga, yakutamwa. Abaganda balina okukimanya, Kabaka yabatamwa. Kyova olaba nti tayagala na kulya nabo, tayagala na kuteesa nabo, tabeetaagira ddala. Ebyo byonna bye mulaba bakola bintu byabwe. Ebyawongo bye bakola byabwe, be babadde nga bakola ebyawongo ku Bwakabaka bwa Buganda era be bakyabikola. N'olwekyo bwe mulaba ekyo ekiggo ng'akikutte, eyo si yeddamula ya Buganda. Mayiga takwatanga ku ddamula, tamanyi na bweri, era tewali yali ayinza kumukkiriza n'agikwata kwadde giwunyako, kubanga tukimanyi nti musajja munnalwanda. Nkomye wano tajuuba, naye abamu mugamba lwaki twogera ebintu bino. Tulina okubyogera kubanga bikulu, tulina okubyogera kubanga bwe tunaavaawo ababimanyi batono. Tulina okubyogera mu biyigireko. Akatambi kano nkakoze nga ndi mu Amerika, ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi gwa 4 omwaka 2025. Mayiga owunya.